amanya Nzerukomwa Patrick James basasira bage yakezaala naye abasinga obungi ndowooza basinga kumpita musawo VIP. Musawo wa VIP? Yeah. Bitambula bitya? Twebaza Mukama tebitambudde bubi, omanyi teri mulimu gonna gutali mu challenge. Tugezezzaako okuweereza kuba buno bubadde buweereza ya myaka kati 15 nga tuli mu kisaawe kya bya muziki. Olugendo olwo lutambudde lutya emyaka 15 gya VIP? Emyaka 15 gibaddemu ensozi, obuserengeto, ebiwonvu n'ebikko. Toyinza kugamba nti emyaka 15 kabadde kaserengeto kukoba kabadde kasozi kokka. Okay. Naye ekikulu kya byonna twebaza Mukama nti olugendo tulutambudde bulungi kuba tukyaliwo mu kisaawe era tukyavuganya. Okay. Emyaka 15 gya VIP. VIP wagitandika mwaka ki? VIP yatandika 2008. 2008. Ebiseera ebyo nali nkyakola omulimu gwange ogw'ebyokuweereza mu malwaliro musawo. Nenekanga nga ate nnyingidde emiziki. Okay. Nanti kyennebu ogiyingira otya naye kuba wali musawo oli mu malwaliro? Olugendo lw'okuyingira mu muziki lusesaasesaamu katono. Siri nnyo muntu wa miziki naye bagamba ekiwoomereze kizaala enkenku. Nasooka kunoonya mulimu. Ekiseera ebyo nali nina ekitongole kyenkolamu bakitanga Kai project naye nga kola nnyo. So naye ebiseera ebyo zagendanga okuwera ennaku z'omwezi 15 nga buli muntu yeeyayuuya. So nennoonyayo bizinensi gye nsobola okugatta ku musaala. Gyoyita side business? Abasaidi nkaamu oba side business. Naye ate okuyingira mu miziki, I was inspired by some few friends abaali already bayingidde munda. Naye nga baani abo? Waliwo mukwano gwange, ganda wange naye musawo yalina disco nga bagita Reatex yali ekyotera. So n'ekyokubiri natunuulira nalowooza nti endongo teyeetaaga nnyo cross monitoring. Nga ndowooza nsobola obikwasaganya n'ensigalayo eno mu mirimu gyange egy'obusawo n'ebino nga bisobola okutambula n'okubeerawo kwange okutali nnyo kw'amaanyi. Kale bwe ntyo bwe natandika neneekanga ate nga ngufudde omulimu ate nengwagala nnyo. Abavubuka bangi obawadde emirimu era bakikwebaza abantu kubanga bangi nnyo abayise ku disco yo. Kituufu. Esebo. Kati akadde kano kipya ki ky'olina mu myaka 15? Nga bw'omanyi nti ebintu bingi bigenze bikyuka. Ate nga bw'owulira erinnya lyaffe nti VIP Sounds. Ye kankubuuze kati nnyo musawo. Okugituma VIP wali otegeeza ki? Anti buli muntu customer wange yenna abeera wa muwendo gyendi. Kwe kugifuula VIP. Exactly. So tuyina ekipya saawa zino kye tuteekateeka okujjula. Okay. Tugenda kuba tujaguza emyaka 15 mu kisaawe ky'ebyemiziki. Era tunatera okufulumya enteekateeka nga bwegenda okubeera. Era tukubiriza bakasitoma baffe bonna. Basically tugenda kuba nga twebaza buwagizi. Abantu batuwagidde abanike, abantu batubeereddewo, abantu batwagadde. Kye tusinza okuyimirirako gwe mutindo. VIP class kawoowo. Owulira VIP bwe bayakubidde emiziki gikwagazisa okuwuliriza akawoowo ako. So tugenda kuba twanjulira abawuliriza baffe na bakasitoma baffe. Naffe tugenda kubaddizaako. Tugenda bategekerayo ekipya. Tuyina package empya gye twayongeddemu mu kisaawe ky'ebyemiziki nga bw'omanyi ennaku zino. Tugenda kusumulula VIP events. Tuyina package ewerako naye kati saawa zino tugenda kubakakasa mutindo. Okay. Ekitegeeza waliwo VIP saawa ne VIP events. Saawa zino tulina ebyuma ebimala. Ebiseera ebisinga obungi tubadde tuyina bakasitoma baffe abatasobola kufuna mpeereza olw'okuba nti costs olumu zibadde zibeera waggulu.
so twasalawo ne tugamba katugule ebyuma ebimala so that nti omuntu bwajja oleme kumuggalira bweru kubanga tayina miliyoni 3 ze weetaaga. So omuntu bwajja tusobola okwogera naye ne tumugamba okusinziira ku mukolo bwe guti nga bwe gufaanana tusobola okuwa ABCD okusinziira ku busobozi bw'alina. Kyenyinza okugamba ebyuma twabiguze tubirina weebiri. Essebo. Kati ekitegeeza enteekateeka egenda kuba yanjawulo nnyo. Badde bangambye nti wayimirizaamu empeereza. Tubadde tuli mu kweteekateeka. Tumaze ebbanga lya mwezi nga gumu nga tuli mu kuteekateeka tusobole okuddamu okuweereza bannayuganda oba abantu baffe bakasitoma baffe nga tubaleetedde mutindo. Manyi ebyuma bino biba byetaaga mu saaviisi kutereeza. Kati akabanga kano ke tumaze nga tetuli bulungi mu field abakasitoma badde bayinza otwebuuza nga tebakyatulabayo. Tubadde tuli mu kweri brandinga. Era tugenda kudda nga kye tukomyawo kyekyo kyennyini ekitusuubirwamu nga VIP Sounds. Kati woofiisi zituddewa? Ofiisi twalina ekizimbe kye twaliko wansi wali, but right now ofiisi zaffe ziri mu Stay View Complex. Namba nasigyerabidde onaeditingawo tugenda esimu kale bayinza okufunira. Abantu ffenna abatwagadde tuyina office mu Stay View Complex first floor is it second floor waliwo edduuka erigo Ebeneza. Tuyinawo curtains tukola ne office ya faweri. Then tuyina ne store osobola tusangayo ekijjabwe emi tutudde tuyina store yaffe gye ziri kweya house yaffe eri kijjabwe emi emabega w'essomero lye bayita St. Francis Brilliant Primary School. Osobola okusanga office zaffe waliwo store ne office ne mu town mu Stay View Complex. Naye okusingira ddala engeri omutindo bwe guli nti gwa digital kirungi omuntu osobola okutunoonyeza ku ssimu n'otufuna. Essimu eri 0752 609279 ne 0782 609279. Basically kyekyo omuntu atwetaaze. Essimu eri 0752 6 92 79 ne 0782 6 92 79. Sebo nsaba okutwala omukisa guno okukwebaza. Njagala okwebaza bakasitoma baffe olw'obuwagizi bwe batuwadde. VIP yatandika nga ntono kati VIP esajja kudde. Tutambudde olugendo olulungi n'ab'emikago. Tubaddewo nnyo Viba Sounds. Abasajja abo tukolaganye nabo bulungi era nga partners in business. Njagala kutwala omukisa okwebaza director wa Viba Sounds Mwami Sansa Dennis. Kubanze munnange nali simanyi bintu bya muziki naye ye yankwatako ate nakati era akyantwala mu maaso ebiba biganye mukubira kasiri ne muga kati kino omutaka tukoze tutya n'akubuulirako. So ekyo nyongera okumwebaza olw'enkolagana ennungi mu business n'abalala Salongo Super Sound n'abalala ba partners in business. Era ntwala n'omukisa guno okubakoowoola twongere okukwatagana mu business buli omu lwejjo munyumira. Ogere ku ndabirwamu zino kubanga